Bw'obanga oli mwami oba omuvubuka omuto wa amagezi gano wammanga. Kaliwa. Ekisooka kya bina topa kukanga. Abalungi bakyazaali. Ti mu bubi ngenda kozesa example ya size ng'eya Zaira baby. Size ng'eyo. Ng'abawala bali mu size eyo. Ate awalala nga batambulira mu gurupu ya 4-5. Muvubuka gw'emyaka 24, 25. Kakkana tambula mpola. Bakwata essimu ez'ebbeeyi, bambala engoye ez'ebbeeyi, balungi, batono, bakyalaba. Lwaki weesiba ku muwala ng'oyo? Mpozi ng'oyagala kubeera nga gwensi ogivunaana kuyisa bubi. Nga steeki gy'oba weetaddeko teba yiyo. Oli akyalaba yeetaaga basiponsa abasukka ku omu. Ate gw'oyagala kusigala naye bw'omu. Essimu bakwata zino ezaalagirwa. Si bwe buno bwaffe bukatooki. Kwata zino ezaalagirwa zi $5,000,000, $7,000,000. Ate essimu tewuuta data kye kimu ne zino za Android. Baba n'olugezigezi naddala buterekako gaalubindi enzirugavu. Kwambala obusikati obukomamu n'ebisambi biba bweru. Nkufuna. Kati ogenda mutuuza oti ewaka omugambe beera wano ewaka ofumba emmere. Oyo life tagimanyi. Life y'abagaluzi kugenda out. Jjukira omuvubuka okyali muto oyingiza kakaaga olunaku. Kaagalanga ya $10,000. Ate worst of all nga buzaalibwa mu family engagga. Kubanga ne iPhone 17 yafulumye kati ate balese iPhone 18 ate ayagala 18 instead ne kaddiye. Gwe oba tokkiriza nti change is a fact of life. Change will change you. Ojja kukyuka kifuba. Bw'onoomala otomera ensi nekukuba neekumenyaamenya ogenda okumanya. Babuuza kumena bakyekubidde ku Media. Omuweereza Omuzeeyi Masembe tuli ku climax. Akugamba ku kiyitibwa eky'amasanyu jangu. Abaana bawummudde mu baleete bawuge ebyokuzanyisa weebiri buli kimu kasa kiyitibwa ky'amasanyu waali akugamba gulawo Monday to Monday tazikiza. Ndeese muganda wange Musisi tutemeeteme ebigenda mu ggwanga Uganda. G'omuvubuka ali eyo no programu giteekeko nnyo ebirowoozo tutomera nnyo n'osanga omuwala olw'okuba gwe olabye akabina akakomeeri eriiso likomeeri ebbere likomeeri n'ogawe gwe neetaaga otteeka ewaka. Kati muganda wange Musisi muleese tutemeeteme bakyala ki bo b'olina okulaba obulabi n'ogaaga amazima kamwesonyiwe oyo sigenda kuteeka waka. Musisi yewale nnyo Muzeeyi Masembe. Obulamu bugamba ki? Bulungi ssebo. Tolina tabu? Sirina tabu. Buuza ku balabi ba Media. Abalabi mwenna mugamba mutya? Zababuuzaako Musisi. Era nga mbategeeza nze tumitiriza n'ensosola ensonga. Tukiyita nti sooka weetegeerere nga tebannakutegeerera. Osooka kwetegeerera nga tebannakutegeerera. Kati Mwami Lule yateeka wano ekifo. Ye n'amanya nti byenina okuleetera abantu basanyuke banyumirwe bye bino. Bye bamwongerezaako byajja luvannyuma. Ye yasooka n'afuna ye kyayagala. Yes, n'akisaawo. Kati ebirala. Kati w'oludda bw'ajja n'agamba nti kano akantu okakyamizaamu bw'oti naye tukakole bwe tuti. Olwedde Lule aba yakamugamba nti kateekewo. Kati oli n'akyusaamu mu positioning. Awo nkutegedde. Bitambula bitya? Birungi. Oli bulungi? Sirina tabu. Ensonga ze nkuleetedde ozimanyi bulungi? Ensonga ezo ndi musajja mukulu. Kituufu. Nga nze nazaalibwa mu 80s. Awo oba mukulu? Mba mukulu. Kati byasa biri bisatu. Kozi oli promota? Mpolomootinga n'ensinga nnyo okukola consultation okwebuuzibwako. Kuba osobola n'okutegeka ekivu nga nti ekyo tekijja kukola. Okusinziira ku time embeera eri mu ggwanga n'ebigenda mu maaso. N'omugamba otomedde. Kati bulango ki bw'oyinza okuteeka ku media ne butambula ng'ebyobufuzi bye bikulembedde. Amaliriza era kikulidde. Era ng'ogenda kampuni y'omusajja nga twasayiniza obulango butambule ku social media bulango wa $8,000,000 mu kaseera kano. Ani agenda obbulaba? Amaliriza kikulidde. Kubanga essira liri wali. Focus eri wali ku byabufuzi. Si kyekyo omanyi mu economics mulimu topic ziri bbiri demand and supply. Tubitegeera. Tosobola kuleeta ambule good jacket mu musana n'osuubula jacket. Nga season ya musana. N'osuubula zino bed covers duvet zitowa. Eyo eyebbugumu. Ate olwedde omusana kugenda. Omusana gwaka. Abantu bakyebikka. Ate gwe bagamba ze mulina okugula. Osobola okukola bizinensi y'omusenyu mu ddungu. Kuba buli omu alina omusenyu. Kati shuwawini eba ejja kugwa. Ejja kugugula kuba buli omu alina ogugula. So ye demand and supply. Ebintu ebyetaagibwa ebingi ate akatale kabeera katono. Ebibeera ebitono akatale kaba kanene. Enkuba etonnya otunda vest. Otunda vest. Ozisuubudde olese container. Mu nkuba. Nomala n'ogamba nti munnange business tezitambula. Nkutegeera. Ensonga ekundeeseza tubadde ffenna wali. N'otunuulira omwana n'oga okatoyo omuwala g'amazima.
ndaba tutemeteme bika bya mukazi ki byotulako nogaga amazima oyo kamwerekereze umutima mulungi. Abakazi balimu ebika n'abasajja nga byo bya bufumbo, ate mulimu ebika nga byo bya kucakala, mulimu ebika nga byo bikola nga example. Ebika ebikola nga example, ebika ebicakala n'ebika ebifumbi. Ebicakala biba bitya? Omuwala yenna nga mutini mu size buno obutono obuyina embeeza agwamu bwezi obwo bweyita busile queen obutono obwo ate nga buto totawaana kuwasa muwala oyo. Lwaki? Si mu bubi ngenda kozesa example ya size ng'eya Zaira baby. Size ng'eyo ng'abawala bali mu size eyo ate awalala nga batambulira mu gurupu ya 4-5 muvubuka gw'emyaka 24-25 kakana tambula mpola. Kyogamba busayize bwo tebuwasibwayo amaka 2 nga mwebuli butudde bufumba. Busayize obwo kuba bukyali buto. Omuwala yenna ng'akyali muto size eyo nnungi. Nkufuna. Naye bwe bakula ne bagejjanga ne balaba ensi ne bakuba ne bagejja yali omutono awo asobola okutuula n'afumba. Tuli ku size eno. Size eno entono baba n'olugezigezi naddala buterekako gaalubindi enzirugavu. Ne buteekako wiivu. Otyo? Ne bwambala akakondo buti ne bwagala okuwa obusinga buba bumpi ne kambala akakondo ne kawanvu. Otyo? Beera n'obubina obwakikinala. Wekayita kakuba kakondo. Boys follow me. Bwambala obusikati obukoma mu nebisambi biba bweru. Nkufuna. Kati ogenda muntu zooti ewaka omugambe beera wane wakofumba emmere. Oyo life tagimanyi. Life y'abagaluzi kugenda out. Jukira omuvubuka okyali muto oyingiza kakaaga olunaku. Kaagala nga ya mitwalo 10. Ate worst of all nga buzaalibwa mu family engagga. Awo obeera obuzibu. Aberenga java nga background besobola ojja kumuwulira. Totawaana oba omala biseera byo. Kuzi ngoyagala kubeera nga gwensi ogivunaana kuyisa bubi. Ate otya? Kubanga stake gyoba weetaddeko teba yiyo. Oli akyalaba yeetaaga ba sponsor abasukka ku omu. Ate goyagala kusigala naye bw'omu. Ayagala ow'enviiri abe mulala. Ow'enjala abe mulala. Kawiivu banne bwe bambalako emitwalo 5 ajja kusobola okwambala 2. Naye ayagala kaati. Kuba batambulira mu bubinja. Kati kitegeeza ayingize 10 omwezi. Essimu bakwata zino ezaalagirwa. Si bwe buno bwaffe bukatooki. Kwata zino ezaalagirwa zi $5 million, $7. Ate essimu tewuuta data kyekimu ne zino za Android. Gobo kozesa data wa mitwalo 2 ewiiki yakozesa 4.5. Mama nga babbeeyi. Quality matters. Ebyebeeyi bya bbeeyi bakwata essimu ez'ebbeeyi bambala engoye ez'ebbeeyi balungi batono bakyalaba. Lwaki weesiba ku muwala ng'oyo? Nze mufunye njagala muteeka waka. Tosobola mulindemu amala okugejjagejjamu n'obuwivu ng'abukooye n'obugato ng'abukooye. Ne mabarabara ng'agakooye nga bimutamye. Naye wano awatandikirwa wano. Ebyabagalozi ku weekend bali out. Kati ekika ekirala ekyabakyala example. Baba bato naye nga bo example eri bano be baleeta ebipya. Kikyo yita example ekyokulabirako. Be babeera bataavu. Be babeera basolomoseemu. Kati nga bw'obuuza omuwala yenna atutumuseemu nti idol yo yaani oba icon wo yaani. Kati oyo icon agamba Shira Gashumba. Bwakuga Shira Gashumba. Kati Shira Gashumba ye example yaabwe. Kati tugende abawala abatono nga bato kati abo baba nga tebasobola kufumbirwa. Obudde obwo baba tebasobola n'obwoba ofootya ne bw'otunda ensi n'omuwa ssente tasobola. Then abookubiri yoyo alabirwako bano kwe balabira. Example Shira Gashumba tasobola kufumbirwa. Ng'afumbirwa wa? Omusajja yakabala n'aba boyfriend bameka. Bawera ku myaka emeka? Emitosi mingi. Akati anafumbirwa kwemeka. Jukira menopause z'abakyala ziri 445. Ajja kutuuka ng'ali mu 39. Afumbirweyo azaalemu ng'omwana omu
ayingire menopause. Obuzibu gurupu oba kyabutonde? Kyabutonde. Kyagoloza Katonda yatasobola kutunda abantu bonna nga baddugavu. Yali asobola. Yatasobola kutunda abantu bonna nga bampi. Yali asobola. Design. Bati bya designing. Naye kiyeri ggwe okumanya nti ze design eyange nyambala bivavava. Nkufuna. Ebaze nyambala jeani. Otyo? Ne bwo oyagala oyambale jeani oyambale ebivavava oyambale ebika byonna ebyengoye. Awo wali obuzibu. Kyekikola character ezo ne kizaawula. Kutegeera. Okitegeera. Kubaga kati bw'olaba ekika ekyokubiri be bamoddo baabano. Nga yagamba neegomba oyo. Yes. Ne bwe yeegomba osobola okumaliriza. Nga naye kasita kiyitibwa kufumbirwa. Takwatayo. Kyekyo. Kubanga oli era olumoddo we. Kati kino kitaasa abavubuka. Abavubuka okaaba obwavu ku buli kyalo. Kubeerako omwana omuwala omulungi oba abaana abawala abalagavu. Era buli muntu atulaba essaawa zino akimanyi. Era bw'aba mukulu ajjukira nti ku kyalo kyaffe waliyo akawala ka Adrian. Akawala ako oba kati kali ludda wa? Abaana abo mubanoonyeeko. Kati atuukeyo nga yakkakana. Mubanoonyeeko kubanga abanga nga muyembe gwako kkubo. Buli amulaba agamba waawo. Kati abaana abo abalungi ennyo ababeera ku byalo byaffe batera okukomekkereza obubi. Batya? Babeera balungi nnyo nti olunaku bafuna ebikemo bingi. Nga ne bw'omuwasa ajja kuba mu maka ago bamusuubiza ebisinga ku bibyo. Wanaaba agenze wali ogula enva. Bamugulizeyo kilo endala 5. Goyinamu za kilo emu. Kakati bagenda musamba omupiira ono bw'asamba bwazeeno bw'asamba zeeyo afeedinge mangu. Abalungi kaalaala tebafumbirwa. Ku buli kyalo gwandaba ku buli kyalo ojjukirayo omuwala yali omulungi nnyo ogenda omunoonyeeko omulabe. Omulabe oba ali mu bufumbo ateredde. Lwaki? Obulungi kyabafuukira kizibu. Yes, obulungi kizibu. Kitya? Bikemo ofuna biyitirivu. Omusajja asobola kuwasa mulungi kaalaala. N'abavubuka abalungi tebawasa. Biri 50-50. N'abavubuka abalungi tebawasa. Era bw'ogenda omubalira amalya ge yakawasa. Gaba mayitirivu actually abavubuka abalungi bawasibwa bate bashuga mami. Namugamba gwe weerabirire beera awo ng'olungi wa bulungi. Myaka 25 ali ku 16. Abo abavubuka bagenda okujjukira okusetolinga nga yakazaala mu buwala nga 6 abaana. Ali wa sugar mami myaka nga ali mu myaka 47 ate nga takkiriza yalowooza akyali muto. Amaliriza akutuka naye nga nkyamalako. Kubanga teyamanya nti size ze yeeteekako si zeezo n'obulungi tebabulya. Yes. Kati waliyo kategori efumbirwa n'ewafusa. Kansembyeyo nene era etatera kusetulinga mu buvumbu. Bano I know more. Bano abaasoma ennyo. Masters, degrees ezo abakyala abaasoma ennyo. Abo nabo balina obuzibu amaka tebagasobola. Balina orders nnyingi buli kimu house girl yalina okikola. Abawala aleta alina abawala nga banna bonna bayambire mu nnyumba. Talina budde bugolola saati yabba yadde mutegekera juice. Bakwata ebitabo ne babiteeka mu maka. Ne babiteeka mu maka. Obuzibu ne bujja. Ne amalirizanga mu maka. Tasobolamu. Alaba amaka matono ku ye. Atunula mwana na masters. Nga gwe tolina wa. Eva abeera ku trip. Tugende Geneva. Omwami anaakwatanga mudde. Ate waliwo obudde. Teri budde. Mba mmanyi akolerera baana. Amaka budde. Ebyo biveeko nti akolerera baana akolerera ki amaka gonna budde. Time yekola amaka. Obakoleredde tetuganye. Ofisizaawo obudde bwa family. B'okolerera bo bafisirizaawo obudde. Ku weekend. Luwo balabako. Bye bakoze byonna mu nnaku 6. Waliwo omukozi. Kati amaka gaba ga mukozi. Era ekika ekifumbirwa ennyo be bano abantu abatali recognized mu society. Abantu batafaako nnyo yeyo type. Kyobola omusajja amaliriza bagamba yayagadde awusigala. Yes, kuba ye awusigala ate bw'afuna chance ne bamuganza agenda kukola buli kimu kubanga abadde tasuubira. Tiwali yamulaba.
n'obudde abana bungi. Yes, abana bungi ate abayeesunga be bantu abatali recognized mu society be bafumbirwa ate be bawasa. Agamaka gawangaala era uzaga naye gundi yafumbirwa oba wache ebikazi ebyo bifuna omukisa. Si mukisa. That's nature. Eyajje wakanga Kirimba asobola okubbako amakago kubanga ya ava mu humble family abeera humble. Talulunkana tasubira kwambala wivi ya mitwalo 5 tasowa na ginoonya zino zi high heels tazisubirayo mu bulamu bwe wadde girowooza naye mu maaso eyo bawe bwabanga bwagalanya asobola bimugulira niino no ajja kuba tabinamu interest wewe yalina byambalira byamuyitako amalirizo rede yakazaala abasatu ate bamugabya babeera ne less expectations ekijja kijje we basobolera ensi naye bano ayinomo ndi mulungi njagala birungi kufuna abo amakaira bajja tambula amaka 10-15 tulina kukola kiyita mu wiisi bw'obanga oli mwami oba omuvubuka omuto kuwa amagezi gano wammanga kaliwa ekisooka kya bina topa kukanga abalungi bakyazaalibwa ate obulungi bulina ebikanga 8 waliwo obulungi obw'empisa waliwo obulungi obw'omutima nkufuna nga y'omukazi talina buzibu ku musajja oba aleese omwana we okuva ebweru kuba ono omwana amwaniriza bwe bulungi obw'okumutima n'okumalibwa ate waliwo obulungi obw'okufeesi akabina kanene entumbu enyirira kati gwe bulungi ki bw'oyagala walina obulungi obw'amagezi nga muntu mugezi gwe bulungi ki bw'oyagala ke kali akatale Katonda mwe yatussa design ki gy'oyagala bulungi ki bw'oyagala style kizo yagala okuwangaira mu nsi tufa ku mabina manene kati gwe style bwe baya mabina manene ganonye bwe style ya kufuna mukazi ayina magezi yadde akabina katono oba onoonya ngoma zotegeera ebika by'abakazi abo kati omwami ng'okimanyi nti omuwala mulungi mubalagavu ku kyalo enfunayo ntono ate abamukwana olunaku ayinza okufuna applications eziwere 15 omuli abagagga abavubuka abazeeyi abaana abato lwaki gwe tosooka n'otuulako emabega ne weerowooza toka competition yene erimu Arsenal erimu Man U erimu Liverpool KCCA neyitawo bw'oba beeta ng'ogenda kusiba avuka bagenda gamba omusajja oyo gw'oleese ali mu tuwabya omuvubuka weetegeerere oli bwakugamba nti njagala kabivu ka mitwalo 5 mukwano ne bannange baakaguze mugambe ako kosi kalina sigenda kakuwa kaneewole era sigenda kwewola kubanga newe nazeewola simanyi wakuzijja linda omulala atakusabe ka 5 mu bumpi bitwewanika okwewanika teweewanika topakuka teweesoma nkufuna nogenda ogula kajini noyambala engatto n'obaamu n'emitwalo gyo10 n'ogenda mu bagalozi okuba application gw'ogenda okubaka application alya kyenkana ki anyumirwa biki ababeera ku malula amalula ago eccupa egula sente mmeka eccupa y'amalula simanyi naye nawulira bagamba ya bbeeyi weba ya bbeeyi kati omuwala ayagala okucakala mu wiiki emirundi egi 3 era eccupa z'amalula anyweza ezi lwagende anti agenda keesi kati ayinza okunywa emu mpaka ku makya kiba kizibu kati ziba 2 kati mu wiiki oba olina ofulumya se katugeze eccupa y'amalula mitwalo 10 tayimuzi tumutwala aga gye mitwalo 6 kuliko okulya ebyokulya byalya bya mitwalo ng'ebiri ku 3 toyina mmotoka opangisiza muzeeyi Masembe nyamba ku mmotoka yo ntekemu amafuta nyina kennina otaddemu amafuta ozine mmotoka kiro oluyimba misa kiro yayimba n'agamba atya misa kyayimbako oluyimba olugamba ani agenda odunzijukiza simanya abasabanga abakwana ng'abawamba omunne kati story yali bweti omusajja munne yagenda n'akwana omukazi n'amugamba nti nze ndi mugagga ewaffe era nina buli kimu ewange omukazi n'akkiriza bw'amala okukkiriza misa yali mukwano gwe omusajja ng'ayoza mmotoka instead kati omukazi ajja anoonya omusajja gye yamulagirira asanga omusajja ayoza ki mmotoka asindikayo misa kimunegwa baamulaba
kati Misa kyali avunaana ono omusajja lwaki toyagala siteekeyo lwaki weewanika yogera amazima mumunange nsula bwayizi naye nkwagala kiri eri oli okusiima oba okugaana oli balumisa kyolo balumanya abalabi bategedde olwo oluyimba lwalimu ovudde mu mutwe nange ndivudde mu yayimba yayimbira first aid awo omugenzi yali pade bitama kisoboka pade bitama yakolanga yali yewanika mbuye mugaga ne bamusanga mu kayumba akaba mu kagete eyo ngazanya ne banne matatu Bero kati embeera y'abavubuka eriwo bwe bamala nga bakwata omugugu bagamba gwanga Uganda litumiza obwavu choisizo kano katale bw'ogenda mu katale tomanya nnyanya zoyagala bw'ogenda ku bbuca ente bagisala nga nnene naye ogamba ntemera ku mbiriizi kituufu temera ku kisambi n'enkoko bwe bagifumba mu hoteri bakubuuza nti oyagala paati ki kifuba mugongo kiwawaatiro kisambi sira kwene tebafumbirwa ne bw'omuwasa oba omala bya mbulago akkiriza akyalina obudde bwe obulaba ayisobola okukulimba mbu akkiriza naye ye akyalaba ebirungi kubanga ne iPhone 17 yafulumye kati ate balese iPhone 18 ate ayagala 18 instead yenene kaddiye gwe kenyini okwata simu ki ate waliyo abaagala ojjimugulira eddakiika eyo wakubuulirira nti njagala kukyusa ku simu waliwo abakimugambye naye simu gyokwata nga yaweddeko lwaki tojja olweggulo nenjigulira ate gwe omusuubiza myezi 3 mu maaso bamala kuŋŋaanya mu kabokisi wawo kadiri waliko ensuubira gyendiwo kantwalako ate bwe tumala okugenda mu lukiiko lw'ekika ate bakkirize tusale ku ttaka ati abende sente ze naafuna kyengenda okusooka okukola kyekyo kyokka oli amugamba jangu ku makya omuvubuka ayagala n'omuwala omuwala n'ateekawo puresha nti njagala nze okumpasa ontwala waffe n'ongula naye ng'omuvubuka akalimu kaakola afunako 60,000 ng'omuvubuka akuŋŋaanyiza ng'ayita mikwano gye nga bakuŋŋaanya obusente bali mu muzigo nga bagenda bakima omuwala bamala okukima omuwala bamuleeta mu muzigo myezi 3 egiddako landiroodi n'akonkona oba oli akyasasula mu mabanja gakola ki gaalina n'omuwala atandika nti ebintu byano byannemye landiroodi n'atukonkonakonkona banswazaswaza zoba nzire ewaffe omuvubuka yakakwata emiliyoni ze nga 15 kwabira taatawo oli taatawo oli omuwala agamba nti musajja munnange nkukwasiza muwala wange kati nange omuvubuka mba ntya nnyo ate okuyisa obyono omuwala kubanga kitange n'amugamba ki ekitegeeza waliwo regimu eyali esobola okufumbirwa muto ku muto era nga kaalaala naye yaggwawo eggwerawo wa yaggwerawo mu mulembe guno ogw'abamerinians waliwo omulembe gw'abamerinians ne waliwo ne Gen Z kati gy'emirembe ebiri gino biri byaggwa guno omulembe gwa computer gwa technology buli kimu kiri ku display edda twalabanga omukyala ng'ayita ku kkubo ng'ayambadde empale nga kyewuunyisa nnyo naye kati actually twewuunya bambadde sikaati olaba yambadde sikaati najja atya wano nga yambadde sikaati yayambadde nga yalayisi nga mpanvu nnyo oli nga yambadde sikaati empanvu tumwewuunya nnyo ayambadde empale tetumwewuunya gwe walabye yayogera ku muntu ayambadde empale ng'ayitawo makini naye omukazi ajje ng'ayambadde sikaati ye ng'ataddeko t-shirt ye ng'asibye ekikalu ng'atambula mu kkubo era bagamba omukyalo wuuyo yakavaayo so emirembe gikyuka gwe oba tokkiriza nti change is a fact of life change will change you ojja kukyuka kifuba bw'onoomala otomera ensi nekukuba naye kumenyaamenya ogenda okumanya essente z'abavubuka ezisinga zifiira mu ebyo bakazi anti taagala kulabika bubi alina okwambala engoye ez'ebbeeyi jukira akola mu restaurant naye akasente konna alina okakwata agula engoye ez'ebbeeyi alina omukazi amufacilitating nkufuna kati naye teekako pressure ate which pressure eyo ejja kukomekereza in tears kubanga era ajja kulemwa ekituufu so abakazi babika bwe bityo ate mulimu omukazi nga ne bwona omukolera ensi ne tojja kusiima mulabe mangu muteeke mu tooki mangu nga n'owootunda ekyapa ekijja kyewamu tasobola
wadde owangana maka beba n'abakazi abalingize wa neighbor oyina TV 32 nala neighbor nga guze 43 alanze kano ka TV kantanyi muno ba neighbor munnange oyina TV ennene tata gundi tukoze tutya twalikyusiza TV tefudde nengo ayina amanye ebizibu ebiriwaawo abaana balina okudda ku ssomero oluusi bapangisa oluusi balina looni gye basasula naye ebyo byonna nabibuusa amaaso n'alaba nti oli omukazi munna amusingako atya okulaba 43 nga yayina 32 nkufuna enkola eyo giraba mugitegeera ekyokubiri mukazi munne n'asenguka n'agenda mu nnyumba ennene ne wano mu maka ne wabaawo pressure kale bagundi babasenguse bagaziye tetuli mu bufunda kati ebirowoozo ng'ebyo ng'omukazi abigamba bbaawo tasasetolinga kyegaza abakazi bano baleeteranya abasajja ebizibu be batomeza abasajja omusajja yina okwavuwala oba okugaggawala kiva ku mukazi gw'ayina yes abakazi abamu batuntuza abasajja nga badduka ewaka ne baddayo kiro gye bali ate muno mu kudduka ewaka n'azungirira eno jafunira n'ebitwala ssente ezandibadde zigenda ewaka ne zisevinga kubanga ewaka atyayo luyombo atyayo okumupeeka bintu atyayo mukazi aye nga yamuosa talina kyagenda mukola abakazi abamu bakwatira abasajja obuso nze wano najja mmazeeko nja kusala mubuka wali bamusala omusaaluuni wali lwa mukazi omukazi yenyini yamusala yamutta nga wa nsonga mbu yamukwatira ne message y'omuwala muka yali mutu ng'akola mu saaluuni awo tuwase naye nga tumanyi kyetugenda kati kyetutegeeza nti bw'oba owasa omukazi manya ekika ky'owasa ate tulaba akabina kika ky'owasa osanze omuwala ava Kongo yiri eri omulabye ekiro kimu akulungiyidde omututte ewuwo tomanyi beewaabwe tomanyi muganda we buli gwaleeta akugamba muganda we buli gwaleeta akugamba muganda we kumbe nabo basajja be oluba ovaawo nga bo be beekolako ate bakoma ku ekyo batandika n'okupulaningira okujja singa oba ne ssente okujjawo oluusi omuntu omwana abanigeria bavuddeeyo atuuse wano omunyankole yaga nti yashwera abuuza muntu ng'onoowasa osooka kubuuza fete tubuuza ku bantu bamubanye naye omuwala oyo ng'onoogula ettaka bw'otuuka ku kitundu bantu basatu asobola okukulagirira asooka omutamivu w'oku kyalo abamanya amawulire gonna agali awo aba agamanyi mukulu nnyo okwebuuza nnyo kuba ate tajja kukweka mazima owookubiri ye neighbor w'eryo ettaka yasobola omanya nannyini lyo kubanga ne ku ndagaano zonna yazisayiningako nga neighbor waliwo ettaka ly'ogula nga neighbor tasayininzeeko kizibu owakusatu ng'olwo ogenda wa chairman abo bw'oba tobalina togula ttaka naye nga mu byonna omutamiivu olina omwebuuzaako ennyo omutamiivu kuba ye ekiro kiramba asulata n'ebyekiro abiwulira n'ebyemisana n'abiwulira kale ebyemisana byo biyiza n'omuyitako naye ebyekiro ebibi bitambula kiro so obuuza n'otuuka n'omanya nti ono omuwala yeesi ngenda muwasa n'ebiki byayagala byetaago bye biri bitya obwongo bwe bulowooza butya bwe bamukubira essimu aliyakitinga atya ng'ali nange essimu ye bwe ngikwatako bwe nti aliyakitinga abeera atya nga tonnaba kugenda mu gundi eyo permanent relationship olina okusooka okwetegeerera tukiyita kwetegeerera omuntu nga weetegeerera oba olina okuba ng'owuliriza ng'onoonyereza nga wekenneenya ate ng'osalawo olinga nagamba abavubuka bayiteyo obuyisi kwabo bakalungi kaalaala no eyo nayo experience eyo experience nkufuna waliyo omulungi kaalaala ku kyalo ninga ekimusumbuwa basajja bangi nga bw'aba afunye omuvubuka amubuulirira n'okumulaga ettaala ajja kufumbirwa gye bali naye ku 10 oyinza okubaako 2% maama nga ntono kankubuuza ekibuuzo celebrities bameka abakuumye amaka tubalaba bale ettutumu okimanyi nti obulungi buleeta ettutumu obulungi buleeta ettutumu ebitone bireeta ettutumu kati bannabitone ne bannalulungi bonna batutumufu
kati mu kututumuka okwo mpaayo basatu oba banango gamba nti abo bo banywezezza amaka batono kyekugambye nti bali 2% oba 3 ku 100 kubanga of course n'obwolaba mu bazungu eyo divorce ziringa divorce nga baani tewali kweguya kati omwami Salvador yali mu muzannyo guno gwatinka ennyo ku NTV oyo mukazi we yennyini oyo gwe yali alwanira oyo mukazannyo yali mukazi we byaddala bafumbirigana naye badivorcinga dda bamala emyaka egi ne bakita ate nga bannayuganda bwe buzannyo bwe balaba ne bawulira nga mu butuufu baagala kubanga bo kyeŋŋamba nti omukwano ogw'omufirimu teguliiyo kituufu ajja kwagala omukwano anti abakazi baaba wano babiteeka ne mu nkola ebyo byalaba mu firimu n'agamba kankole biri bye nalabye omukazi ava kulaba ki Nigeria nga baloga omusajja n'amwagala nnyo n'agenda ku musawo olwekyo ng'akijje mu firimu n'agenda ku musawo naye aloge ng'akijje mu firimu. Waliwo kapu endala zitulabirako? Kapu z'abantu bangi nga omugenzi Aliya yali Bruce Lee ne Tupac Shakur bali bamulwanira kali kawola kalungi nnyo lwakuba kajja ne kafiira mu aeroplane crash ninga bw'olaba ba celebrities bonna kati Shiba Kalungi mwagala nnyo afumbiddwa alina emyaka ena tannafumbirwa era tannafumbirwa Spice Diana mufumbo tannafumbirwa bwe bututu mufu obwo tebukuganya kusetulinga abakulaba baba bangi kati bano abawala abazina mu zi video the vixens omuyimbi ajja kumwagala amuweweta ekifuba ka short kaveeyo obulungi kate nayagala omuwasolooza n'akola nze boyfriend we namulekedde kugenda mu video ya shooting bwe kyogamba oyo gwakwatiridde mu kifuba ye Palaso oba ye King Saha oba ye Alien Skin nkufuna kati katugeza afunyeemu ekibeera Alien Skin oba King Saha oba okyayinawo ayinza omweza nga mubuuza tukoze tutya akusinga buli kiba akusinga etutuba akusinga essente ate omuwala agenze kukola mu video ye ekitegeeza nabo ba vixen bamaliriza already vixen okulabikira mu video ya serebu jukira mulungi naye ate okulabikira mu video ya serebu yo kagira banga opportunity emutwala waggulu kuba naye ayina ekirooto kye naye ayina ebirooto bye byokugenda mu limelight ebyokushininga ate afunye ka video ne ka million ate ka million amugambe jangu ndabeke Kampala agoloza binagwa bityo kitegeeza boyfriend wo kukyala sigamba nti babikola naye mulimu gwe tegeera embeera eyo goyinza gijajinga otya okitegedde bannabitone abatutumufu obufumbo bubazitowerera nnyo oba ne bwanagenda ku stage okuyimba faani ajja kujja ekitegeeza obadde okimanyi nti abakyala abafumbo nga bayimbi tebaba na bafaani bangi kuba abantu baagala bwanajja ku stage Spice Diana je amukwateko azine naye asanyuke kyokka oli mufumbo yewe ekitiibwa kyokka nemmane kyobala Winnie Nwagi yabakubanga engatto Winnie Nwagi mufumbo kyemmanyi oba alina boyfriend kakati Winnie Nwagi yabalaga nti ebintu ebyo eno betwagala tebabyagala kategedde nkufuna bafaani bye munkola ku stage eno betwagala tebabyagala kitegeeza osobola omaliriza nga oluuzinze ne bafaani yes lwekyo kyekyenkugambye obututumufu omuwala nga mulungi nnyo aba kimuli kyakukkubo ekimuli kyakukkubo kyo tekifumbirwa omukyala nga munnakitone oba musajja obufumbo buzitowa nnyo kyova olaba nga baga nti oba omuyimbi awo yagale muyimbi munne bonna baba bafaanagana ate mu kwagala muyimbi munne ate bonna baba n'emputu n'effujjo anti buli omu takkiriza buli omu alaba kabaka kati banaabeera batya kati Kenza n'atuma atya Rema amazzi mu kinaabiro kozi bonna omulimu gwe gumu ajja muga siriiwo nnyina show ejjofrewuta yaye nga yakikola ne mamya Irene abo batandika aba era bagenda okufumbirigana bali tenafuna ttutumu bagenda ofuna ettutumu nga bali bameka babiri ekyo kyanjawulo kiba kyanjawulo nnyo ekyo essaawa zino katuwa example tuwaani muyimbi ki kati aliko kale katugambe Joweranda ava PC amuwala kyawo omulala
ate waliwo n'ensonga endala. Nsonga ki? Sooka ombuuza ekibuuzo kyo. Joeranda ava PC. Omuwala oyo tasobola kufuna muvubuka byalaavu mbutulaavu ambeere naye. Asobola omufuna naye ate mufuna nga si bufumbo. Obufumbo nga bufumbo. Anti bingi ebigendera mu bufumbo. Bufumbo bulimu okugonda, bulimu n'okuzaala. Katonda ajagala nzaale, omusajja ajagala njagala omwana. Joeranda aga nti okuzaala kutwala emyaka eki. Kaliya yange ebeekoze eki? Ebeegenze. Nja kuzaala maaso eyo. Ali omuvubuka agambye awo natayagala kuzaala. Nze ngenda kubeerawo nga siina mwana. Ekyokubiri, obufumbo bulimu ebintu ebi bibiri. Omulimu gw'omusajja mu bufumbo kwagala mukazi. Kituufu. Gwe mulimu. Oba bw'anaamwagala ajja mukolera buli kimu kyonna. Nkufuna. Ono bw'anaaba alina kyayagala kyonna ajja kimuwa. Kubanga amwagala. Lino omulimu gw'omukazi kugondera baawe. Era ekisinza okumenyawo obufumbo, omukazi tayagala kugondera baawe kubanga baawe tamwagala. Kati baawe agaanye okumwagala kubanga ono tagonda. Nkufuna. Kati be basereba ababiri. Ono alina sho ekitugumu, ono alina showa omubende. Kakati ate we bakomyewo bonna, munaagamba ndabirira, onagamba nkooye. Oyina ssente nange nina ssente. Awo nkufuna. Awo wali obuzibu. Obufumbo bulina amateeka agaabo. Kyovula nga nkugambe karakita yo gy'oyagala okubeera nayo mu bufumbo. Kuba eyo ndagaano ya bbanga lyonna. Obulamu bwo bwonna paka Mungu wali kujulira. Mungu wali kuyendagaano. Omanyi kati mutaddewo ewaka kyekyo. Neera ne Katonda yakitegeera. Tibijja kutuuka era bigaane kyova yateekawo divorce. Eyo divorce Katonda yagikkiriza. Abasiraamu bagita tawakka. Kola ki? Okutalaka. Siraamu bagita talaka. Era eri ne mu Qur'ani. Kiba balemereddwa. Kuli talaka. Omutalaka? Kati Katonda yakimanya. Tikijja kuba kizibu abantu abamu kubeera bonna. Nabawa option. Mulimu abakazi be tulina okukkiriza n'ogamba ndabyeko mulabe Yesu wakuteeka. Mulimu abakazi nga bo bakucakala nabo ne bakomaawo. Ngira n'obwongo wawe bukoma. Si bwawa. Era nga naturally bannakiyombekedde n'okuzaala ajja kuzaalira mu muzigo gwe. Gwe ne bw'ono omwesibako otya bw'atyo Katonda byakola ki? We yakiteeka. Nga bw'ola Katonda bwe yatonda abagumba. Nga yamutonda tajja kuzaala. Mulimu n'abakazi nga ye. Yes, Katonda yatondamu abalema. Mwebali. Katonda yatonda ebika by'abantu naye gwe choice yo yeeriwa. Era bw'oba otondeddwa bw'otyo nga Katonda byakutonda. Kiki kyozzaako nga gwe omuntu? Kwe kwetegeerera. Kakati nze ndi wanjawulo mu bano nze nyina kutambula bwenti. Kitegedde. Kubanga bw'onooba omulema n'oyagala okwewanika era n'ojja kubeera mulema ddala. Kati waliwo obulema obw'omubiri, waliwo obulema obw'obwongo, waliwo n'obulema obw'enfuna. Tulina kukola tutya? Kwetegeerera. Gwe nga ggwe omuntu. Anti oli mukwano gwange olina kaalaala. Lwaki nange sifuna kaalaala? Kati bwe nayetegeerera bulungi ne neerowooleza nja kumanya nti mukwano gwange onansinga. Kuba nja kusooka mmanye lwaki wafuna kaalaala. Kino nze mbiina nti sibiina. Ye kaalaala nze gwe njagala ebiruubirirwa bye byeki. Ye kaalaala yanjagala anaŋŋondera. Byonna tulina otandika obirungi. Anaŋŋondera. Sooka weetegere kyobanga nali nenya education system yaffe. Education system yaffe ebintu ebiri crucial yabijjamu. Ng'ebiriwa? Ng'ebyo. Yali eno biteekamu. Balina okusoma human psychology. Ate psychology bagiteeka ku university. Yali badde tandikire no wansi. Kuba mulimu abatafuna mukisa tuuka yeeri. Kati waliwo bagamba nti omusaayi, okwekebeza omusaayi ogwa group. Singa omuntu ng'alina O awasowa O oba olinga wasiza muganda. Mulina possibility ezaala abaana abatategeerekeka. Yes. O plus O. Mulimu O plus ne O minus. Naye singa okwata eri specific yenye nti O plus. N'owasa omukazi nti O plus. Waliwo possibility egenda okuzaala abaana abatategeerekeka.
kuba mwenna mutaliko okwetunula mu mulinga ba Luganda tebakugamba nti bwe wasamwa nnyo ko muyinza okuzaala ebyenena omusayi guba gumu kituufu yes kati oba n'omuntu gw'ogenda okuwasa wasosoka n'omukebera buli kimu mu mpisa mu neeyisa mu gyava byayagala nebyawoomerwa processing nga nnene eyo abavubuka bagikumiikiriza anti omuvubuka alina okwetegerera nti obulamu alivinga once so alina okubumanaginga life management nkufuna ng'olwo n'olaba omuwazi ayitawo n'ogamba ha oyo ate ekyo kiconfusinga n'obwongo psychologically you're tortured batyo abakazi bano abeetumba balaba bali tortured psychologically bali tortured gwegenda okikoleko research kati funako omugu omanyi omusange ku dduuka ng'alina kyagula omwerinyise ku kigere gw'osirike agenda kuwalabula ayinza n'okukunamira ebigambo byakugamba we babiyitiriwe psychology ye eba yadamagingibwa okuluuka ebakibwako abasajja bangi kati nawe omuvubuka oba omuwala tolowooza nti ogenda ku kkubo tekigenda okudamaginga psychology yo osobola okudamaginga psychology yo ng'oli waka ng'oli n'omukazi waka nga weebakiddwako abasajja bangi naye ng'oli mu maka neweebakibwako abasajja bangi n'oyonooneka omusajja alaba okyuka naye ng'ekikukyusa kiri noba n'omusajja gwe watuuka n'oyagala naye ng'olabira ddala tewakyali makulu tewali makulu kubanga olidde ebikumala ne sex tokyamulamu makulu n'okumulabirira omusajja tokyalako makulu kubanga ozunze ekimala n'omuvubuka lwazunga ekimala atandika okulanga n'okuwasa tekulina makulu nga ne gwagenda okuwasa laba naye bamuzungamu nga bwazunga mu balala nga bw'abeera wagamba asobola n'omulawo psychology importance golooza waki ebiragalalagala bijjako omuntu abamu beekwasa ebiragalalagala naye nga si biragalalagala ebintu byonna ebitamiiza bikyusa timing y'obwongo ekyo kituufu bwe bikyusa timing y'obwongo psychology eyo oba IQ yo eyeekyuka entegeera yo egenda ekendeera enfumiitiriza yo egenda ekendeera enneegenderezaayo empuliriza entegeera bigenda bikola ki bikendeera naye nga ngezaako okukompeyaringira nti ebiragalalagala byo biraba ate kino ekyokuzunga mu bakazi oba mu basajja kisinga ebiragalalagala okwonoona obwongo ebyaddamu omusajja azunze n'omukazi azunze okyuka nnyo obwongo singa onanyedde bo boosanga nga beefumise n'ebiso kuba tolina kipya kyogenda kakodya okukola nga takamanyi kati bona oba oweegaana ajja kulaba oli mu kumusiruwaza ajjeyo akaso kijja kumwanguyira kuba ajja kumanya nti totegeera naye nga naye tategeera tosangangako omulalo okukubona gaa nti gundi gwolayika oli mulalo naye nga yeye mulalo kati kyekyo psychological importance ne factor byanja biina kye biplayinga mu maka mu bumpi bitumanye level zaffe weetegeerere ng'onoowasa weetegeerere ate tolemera ku muntu mwagala omukwano tebagukaka omukwano tebagukaka mukwano guba mutima omuntu bw'omugamba nti nkwagala n'akubuzaabuza nga gwe mulaga kkubo lino akulaga lino manya muli paralero mwena mugenda mu makubo ge gamu naye temuli miitinga emitima gyamu tegijja kwegatta sisobola lemerako negyegatta era osobola lemerako nomala emyaka 2 nayo beesatu era namala n'agenda yes emyaka 3 azogimala ewu ne10 musobola okwawukana nga kuva ku lubereberye maachi yali teriiwo nga kino kyonna wakaka kikake towuliranga ko abakazi agaaga nfumba lw'abaana lwaki ofumba lw'abaana lwaki ofumba lw'abaana ngumye lw'abaana kyekyo timing ziba tezikwatagana lwaki bakyava mu ntandikwa eno kalina we beeyina omusingi omufu ne bw'ozimba amatiribona waggulu era omuyaga bwe gulijja nga gw'amaanyi kisanga mu luguudo nga nkuta kitegeeza mulimu abakazi kaalaala ku kyalo nga tulina omumukkiriza mulungi naye si wakuteeka waka aba mulungi njagala eno point ogitegeere bwoti nti obulungi bulimu ebika wabitemyetemye obulungi bulimu ebika n'abakazi Katonda byatonda
mulimu ebika ebifumbirwa ebirya ssente ebirabirwako ng'ekizampo n'ebitafumbirwa ebikamu ebiri kati gwe kwata types z'obulungi z'oyagala oziteeke ku mukazi gwa levoyo bona omuzuula gw'oba owasa tusiibule abalabi baffe abalungi sigadde nze Musisi ndi consultant mu nsonga zonna yes nsonga zonna nsobola okwanalizingira tukomewo nga ensonga z'abapromota kwa bagenze mu state omanyi mu nsi mulimu okusoma n'okuyiga ebintu ebyo byanjawulo okusoma n'okuyiga mulimu abasoma nga tebayiga then waliwo okumanya awamu n'okutegeera ndikwawulire banjagala eyo betopic yankwawulireko katono okumanya n'okutegeera okumanya nsobola okukumanya naye nga sikutegeera kituufu okusoma nsobola osoma nensoma abcd nesibitegeera nga sibimanyi nesibiyiga nga siize wabula mbisomye nsobola okuwulira nga siwulirizza yes nsobola okuwulira emmotoka neyitawaawo nekuba oluyimba nekkirira nombuuza emmotoka yayiseewaawo ng'ekuba ennyimba nti yakubye luyimba ki nga saalo ubeere bulungi abalabi baffe abalungi Muzeeyi Masembe bale nnyo kunkyaza amina ngenda kweyongeza amina tubadde ne jingu ku kamera tusinkana omundi abavubuka ndowooza mukitegedde mulimu abakazi be tutalina kuwasa nga bo tulina yitamu buyisi tulina ate si mu bubi nga yo olina okukkiriza n'abakyala balina abaami batalina kufumbirwa n'omanya oyo mulesi noga mwegomba bwe mulaba ku TV ng'ayimba mpulira nfa naye sisobola tusinkane omurundi omulala inshallah mubeere bulungi mweraba